الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير الورى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo amajjuvu oyo atuwangazizza n'atujja mu mwaka 2022 n'atuyingiza mu mwaka guno mupya 2023. Nkakasa nti ekyo akikoze okutuwangaaza olw'okutuwa chance tusobole okukola emirimu emirungi, twongere ku ekyo gye tubaire tukola, era atuwangaazizza atuwe chance tusobole okubeera nga tumwenenyeza ku bikolwa ebikyamu bye tubadde tukola mu mwaka oguwedde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese okukozesa ebiseera ebyo ng'akaseera ak'okukola tekannakubeera nga katuyitako. Omuwarabu yagamba inna lanafrahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni min al ajal. Titusanyuka buli olukya, tusanyuka buli mwezi gwe tumalako, tusanyuka buli mwaka gwe tumalako, naye nga situmanyi nti buli lunaku oluyitawo lukendeeza ennaku zaffe ez'oku nsi nga lutusembeza ku mugo gw'entaana. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomerero ennungi, Allahumma amin. Olunaku lwa leero kugenda mu maaso n'okwogera ku nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Oyo ye nabbi Katonda gwe yasinga okwogerako mu Qur'an emirundi emingi. Yamwogerako emirundi 136. So nga ate nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama yamwogerako emirundi 4 gyokka mu Qur'an. Era mpulira n'ab'eddiini endala baba nga badisikasinga abasiraamu batera okukijjayo. Bagati nabbi wa Muhammad yali important nnyo, ky'oba olabanga ne Qur'an yamwogerako emirundi 4 gyokka, ne nabbi Yesu ye bamwogerako emirundi mingi, ne bannabbi amalala. Omuntu kyateekwa okumanya ti nabbi Muhammad bamwogerako bitono, kubanga si yalina bizibu bingi byenkana bya bannabbi banne abaasooka. Nabbi Musa yalina ebizibu bingi, okutandikira ddala mu kuzaalibwa kwe, mu kuwangaala kwe, mu bubaka obwamutumibwa, ne mu bantu be bamutumako, ng'ebizibu bingi nnyo ate nga birimu ebyokuyiga bingi. Allah subhanahu wa ta'ala bye yayagala okusaasaanya mu bifo eby'enjawulo mu Qur'an tusobole okubeera nga tubikola ki, nga tubimanya. Era ekimu ku Katonda bye yakola ebyewuunyisa kwe kubeera nti sitoole ya nabbi eyo empanvu teyagiteeka mu kifo kimu, kubanga omuntu yali gisomye n'akoowa, naye akuwaako katono n'ateekawo ebirala, aye n'amala n'amuleeta n'amwogerako, era n'amala n'amwogerako, kwegamba obeere ng'omufunamu ebyokuyiga bingi. Olwaleero twagala kwogera ku byamagero Katonda bye yamuwa. Era ebyamagero ebyo Katonda bye yamuwa bikakase nti nabbi, bikakase nti mubaka, ate n'abamugoberera bafunemu ekyokuyiga. Ebyamagero ebyo tujja kusoma aya za mirundi 2, nga aya esooka eri mu suratul Isra aya 11. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Aya 10 mu suratul Isra yesoose okulanga
nga Allah subhanahu wa ta'ala ategezaako nabbi Muhammadi ti mazima twawa Musa 9 ayatin ebyamagero 9 bayinatin ebyenkukunala bayinatin ebyeyogerera byokka fas'al bani israila iz jaahum naye nkusaba ku baana ba Isirayiri abakyaliwo ogenda obabuuze ti ebyamagero byebabajjira bakola batya bakkiriza oba balemerayo mu bujeemu bwabwe. Kulayi negenda maaso negamba ti faqala lahu firawunu ng'amaze okulaba ebyamagero ebyo omwenda yamugamba inni la azunnuka ya Musa mashura, mazima nze ndowooza nti Musa oliko eddogo, byeyogera ebyo toyogera ng'oli wekka wabula olinako ki? Olinako eddogo. Musa n'amuddamu n'amugamba nti qaala lakad alimta, Falaawo gwe okimanyi, ma anzala haulai, tewali yanzisaako bintu oba yampa bintu bino illa rabbu samawati wal ard, okuggyako omulezi w'eggulu omusanvu n'ensi omusanvu. Wa inni la azunnuka ya firawunu masbuura, nze ndowooza Falaawo nti ojja kubeera nga ozikirira. Eyo aya eranze ebyamagero omwenda Allah subhanahu wa ta'ala byawa nabbi Musa. Kati bwogenda mu suratul Araf ebyamagero 7 mulamba ne babinnyonnyola eyo byengenda okwogera kati. Kati ebyamagero ebirala ebibiri ebisooka byonna babeera nga babyogera mu ssula endala. Ekyamagero ekisooka Allah subhanahu wa ta'ala kyeyawa nabbi Musa yamusindikira kye bayita alkahtu waljadib. Alkahtu waljadib kitegeeza omusana okwaka ennyo, ebimera ne bitamera, ebimeze ne bikala. Ng'ebyo ebikala kitegeeza bantu kufa njala nga tebalina byaki byakulya. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yasindikira abaana ba Isirayiri emyaka egiwera, batuga nti gyali 7, nga myaka tebalina nkuba wabula musana gwokka. Ne bagenda okwesanga ng'ebimera tebikyamera, n'ebisolo bibalunda nga nebyo tebikyayira muddo kubikola ki? Gwe birya, era nga n'amata tebakyasobola kubeera nga bafuna. Ne bagenda ewa nabbi Musa alayhi salatu wassalamu, baga nti ssebo tuboneredde, tutegedde nti oli mutume, tubeere tusaba Mukama Katonda, tubeere tukusaba otusabire Mukama Katonda atukyusirizeemu, tujja kubeera nga tukola ki? Tukukkiriza. Nabbi Musa n'asaba, Allah n'abakyusizaamu, omusala ne gukola ki? Ne guvaawo. Naye era bakifuna ne bagenda mu maaso n'okukola ki? N'okujeema. Ekiraga obukakanyavu bw'emitima gy'abaana ba Isirayiri. Tibaali bakakanyavu bwa mitima nnyo, nga ne Allah ne baleetawo ekintu ekibatiisa, kaseera katono nga bakyerabidde ng'ate baddayo ku mbeera zaabwe ze babaddemu. Allah kwe kubasindikira ekyokubiri kye bayita naksun minas samaraati. Enkuba bwe yaddamu okutonnya, bwe yatonnya ebimera tebyabala nga bwe byetaagisa. Ng'oli bw'anaaga nti mbadde nsuubira omusooli guno gwensimbye okubeera nga gujja kujjako emisooli 3 ne kujjako gumu, ate n'ogumu ng'elayini ezimu teziriimu mpeke. Eyo naksu minas samaraati. Ate ebirala ebyaliwo ne bizuukibwako ebiwuka ebibirya. Allah subhanahu wa ta'ala n'abisindikira ebiwuka, n'abisindikamu omuzira, ne bisobola okubeera nga bisaanyizzaawo ebintu byabwe bye basimbye. Ne babeera mu mbeera enzibu, ne baddayo mu mbeera ey'obulwadde, manya ey'enjala,
eviirako n'abantu abamu okukola ki okufa. Allah subhanahu wataala banya abaana ba Isirayiri bagende wa nabbi Musa, tusabire Mukama Katonda atugirewo embeera eyo, tujja kubeera nga tukukkiriza, kyokka bwe bamala okusaba Katonda nekivaawo era ne balemerayo ku bujeemu bwabwe. Allah subhanahu wataala n'abasindikira ekyokusatu kye bayita atufaan. Tufaan ge mataba, floods, enkuba n'etonnya ng'amazzi tegayingira mu ttaka, ne basigala awo nga tebasobola kutambula, abaana baabwe tebasobola kutambula, ebyebagalwa bye tebasobola kubitambulirako olw'omujjuzo gwaki gw'amazzi. Aye tebyakomaawo, amazzi ago ne goonoona ebimera n'ebibala. Era abawandiisi b'ebyafaayo ebimu bagamba nti Allah omugga gwe yabooza ne gubooga, amazzi ne gayitirira, gwali mugga guno ogwakiyira oguva wano ewaffe e Uganda. Era oyinza okikakasa olw'okuba nga abantu b'e Misiri amazzi ge beesigamirako ge mazzi ga Kiyira. Kakibeere nga si kituufu nti gayinza okubeera nga si ga Kiyira, n'ekikulu kya byonna ti Allah subhanahu wataala yasindika omujjuzo gw'amazzi ne guviirako abantu okubeera nga bazikirira, n'ebyokulya bwabwe ne bibeera nga bikola ki nga bizikirira. Era ne beegayirira Allah subhanahu wataala nti ayi Mukama Katonda nga bayita mu nabbi Musa, mutusabire Allah subhanahu wataala abeere nga atukyusirizaamu amataba ago gabeere nga gavaawo. Nabbi Musa n'asaba, naye abantu baagaana okukola ki? Baagaana okubeera nga bagonda n'okukkiriza nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu. Tekikwongera okulaga obukakanyavu bw'emitima gy'abaana ba Isirayiri, era nga kyekyaviirako ne Katonda okubeera nga abasindikamu ababaka bangi ne bannabbi bangi. Ekyo bwe kivaawo, Allah subhanahu wataala n'abasindikira aljaradi. Aljaradi z'enzige, era enzige ne zajjako mu Uganda muno mwawulira nga ensi yonna neekutte wansi ne waggulu. Balagira minisita akwata ku nsonga ezo bagula eddagala, baleete ennyonyi efuuyire, beeyambisako n'abamagye ne bagamba zino zigenze gini, bagenda kubeera nga bazirondoola, kubanga enzige be ziba zizinze omuntu tezirekaawo kya guliini wabula nga zijira ne zikimalawo. Zizajja ne zirya buli kya guliini, ne zitambulira waggulu, ne zibikka n'ekitangaala ky'enjuba ng'abantu budde bwa misana naye nga bulinga obuzibye. Lwaki? Enzige zonna zikoze eki? Zizibyewo ku mulembe gwaki? Kwa nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu. Ne gubeera nga gulidde buli kimu, ate bwe gulya buli kimu kibagitegeeza nti nno emmere gye banaalya tejja kukola ki? Tejja kubeera nga efunika. Ne basaba nabbi Musa, tuyambe osabe Allah subhanahu wataala atukyusirizeemu aggyewo enzige. Nabbi Musa n'asaba, naye ne bagaana okubeera nga bakola ki? Nga bakkiriza. Kyeyasindika ekyokutaano, n'abasindikira alkummal. Alkummali mu Uganda tuzimanyi nti z'ensekere, naye abawandiisi b'ebyafaayo abalala bagamba nti kiwuka kiyingira mu mmere abantu gye bakola ki? Gye balya, ne kiyingira mu bijanjaalo ne kibyonoona, ne kiyingira mu kasoli ne bikikola ki? Ebikyonoona. Naye almuhimu nti Allah subhanahu wataala yabasindikira ekiwuka. Ekiwuka ekyo nga bwe kiyingira mu bimera kibyonoona. Oba yabasindikira ensekere. Ensekere yali alumiddwako ku nsekere, zitera kukwata mu mutwe, naye bwetakula n'olemererwa n'okukola ki? N'okwebaka. Kati yabasindikira ensekere ne zibabuzaako otulo nga tebakyebaka, tebakyeyagala. Tezaakoma ku ekyo, ne zibeera nga zibamazeeko n'emirembe, kubanga
mu bintu Katonda bye yakola naawe omuntu yamuwa okwebaka nga kwe kumuwummuza mu bizibu byonna byabadde ayina, mu kukoowa kwonna kwabadde ayina. Naye okubeera nga mubeeraawo nga mukooya emisana naye ng'ate kyo temusobola kwebaka olw'ensekere, kyali kibonezo ky'amaanyi Allah kye yasindikira abaana ba Isirayiri kisobole okubeera nga kibakola ki, kibatereeza badde ku mulamwa naye era ne bagaana. Kyava asindika eky'omukaaga, ebikere, frogs. Ebikere ebyo byalumba abaana ba Isirayiri ne bibeera nga bebabeeranga batudde awo nga bibabuukira mu maaso. Bwe babeeranga bafumbye emmere omuntu agenda okugijjula nga bigwamu, afumbye caayi nga bigwamu, asenye amazzi gagatadde awo mu seppiki nga gajja nga bigwamu. Be yagendanga mu buliri okwebaka nga naye abisanga bibuukidde muki, mu buliri. Agenda okwambala olugoye, agenda okulya nga kimuli mu mugongo, ajjayo ekyo mu mugongo ng'ekirala kimuli mu maaso. Ne babeera mu mbeera eyo. Abawandiisi b'ebyafaayo babitujumiza kuba Kurani eyo yakyogera nti bafade biki bikere, naye Kurani netanyonyola mu bujjuvu. Abawandiisi b'ebyafaayo babitujumiza nti ebikere byabasumbuwa bijja kubanga biwangalira mu mazzi, awatali mazzi byajja biranaga nti byavaayo ne bibalumba nga mu mmere bigwamu, mu byokunywa bigwamu, ku buliri gyebiri, emmere gye baterese, amazzi ge baterese, engoye ze bambala nga zonna zijjuddemu ki, zijjuddemu bikere. Ne baddukira ewa Nabbi Musa, kyayi Mukama nti tusabire Katonda ow'ekitiibwa tubeere nga embeera eno tugikola ki, tugivaamu. Nabbi Musa alaihi salatu wassalaamu n'abasabira, Allah n'ajjawo ebikere ebyo naye era baagaana okukola ki, baagaana okukkiriza. Kyaba abasindikira ekyomusanvu, addamu, omusaayi. Aga nti omusaayi ogwo be yagusindika, bye banyweramu ebyamazzi byonna 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 bye balina, bye bagendanga ku luzzi okukima amazzi olumala ogasera baaga nti agateeke mu kidomola nga gafuuka musaayi. Nga gafuuka ki? Nga gafuuka musaayi. Agenda kubba wahoolo asuule amazzi agajjeyo, agenda okugajjayo nga gafuuse eki? Musaayi. Ate nga water is life nga bye bagamba. Tosobola kubeerawo, oyinza okubulwa amasannyalaze n'owangaalawo, naye amazzi oba ogeetaaga okunywa, weetaaga okuwoza, weetaaga okweggyako ebbugumu, naye okubeera nga ogenza osena amazzi gafuuse musaayi, oyagala gafumba mu caayi gafuuse mu caayi, oyagala gafumba kukozesa ngoye gafuuse musaayi, kiba kifuuse kizibu kinene. Era twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti yatugezesa na bigezo bifaanagana bwe bityo. Abantu bali badde betta paka kati ebintu bizibu bibeera bitono nnyo omuntu naweera ng'akola ki, nga yesse naye bibeera kubeerayo ebyo abantu baali gye badde bakola ki, baali badde betta. Nabbi Musa yasaba Allah subhanahu wa ta'ala nebibeera nga bikola ki, nga bivaawo, naye era ne bagaana okubeera nga bakola ki, nga bakkiriza. Kati ekyamagero ekyomunaana gwe muggo, era nga gye kyasookera ddala. Ogwo omuggo ekyafaayo kyagwo mugumanyi bulungi nti Falaawo yalina abalogo abaasuulangawo emiguwa ne gifuuka misota. Nabbi Musa n'atya era n'agezaako n'okudduka kati bino nga sibirabangako, naye nga Allah yamuwa omuggo n'amugamba nti omuggo ogwo gukube ku ttaka. Bwakukuba ku ttaka ne gutandika okubeera nga gutambula, ne gutandika okumira buli kintu kyonna kyonna ekyali mu maaso. N'abaali abalogo n'abamu ne bakkiriza n'okukkiriza baga nti amanna bi rabbi Musa wa Haruna, tukkiriza Katonda wa Musa naki ne Haruna. Olw'okumulaba Allah amaanyi gamuwadde, kubanga lino eddogo lyali litiisa buli muntu, kyegibadde emiguwa gifuuse misota, ate agasota aganene agayinza okumira omuntu, nolwo nakuba bukubi muggo wansi ne gutandika okugimira gyonna gyonna gyonna. Baali balina okukola ki?
baali balina okubeera nga bakkiriza. Kyali kyamagero kyamaanyi naye baagaana okubeera nga bakola ki, nga bakkiriza. Ekyafaayo ekisembayo gwe gwali omukono gwe. Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti adkhil yadaka fi jaybik, yingiza omukono gwo muno mu kikondoolo, takhruju bayda, naguyingiza muno nga bwolaba nguyingizaamu wano, naguyingiza muno, agenda okugujjamu omukono gwe nga kuki mweru. Naye ng'obweru sigamba nti mulwadde, toba gulina obulwadde obugukutte gye buvudde gweruka, aa, wabula nga mulamu, naye ng'akireese nga kyamagero, kyaleetedde abaana baki, abaana ba Isirayiri. Naye ne bagaana okubeera nga bakola ki, bakkiriza paka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yabazikiriza, n'amugamba genda okuba amakubo 12 mu nnyanja oyiseemu abaana ba Isirayiri. Kino kyo ng'ekiragiro si kyangu, kubanga ennyanja ekubawo omuggo weekolewo oluguudo, si kintu kya bulijjo kyali tekibeerangawooko. Naye Allah amugamba nti gwe genda n'abaana ba Isirayiri muyingire ennyanja. Ne Falaawo naye olwawulira nti Musa adduka n'abantu be, naye n'aleeta ejje lye, naye agenda okubawo omuggo bw'ati, nga amakubo geekubawo amakubo 12, aye n'ebika yali alina 12, nebikola ki, ne biyitawo. Kati biba biggwerayo eri ne Falaawo naye ayingirawo, Allah subhanahu wa ta'ala n'agattawo abantu ba Falaawo ne bazikirira, ne Falaawo yennyini n'azikiriramu, naye Allah subhanahu wa ta'ala n'awonya ati, n'awonya Falaawo, ng'ekimuwonyesezza kubeera kyakabonero akalaga abantu nti ono abadde yeeyita Katonda ti ana rabbukumul aala, nze Katonda wammwe omulezi wammwe wa waggulu, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, simanyiyo Katonda mulala okujjako nze. Obwakatonda bwe tebukoze, amazzi obuzzi gamuzikirizza n'agamira, n'atuuka n'oga nti amantu bi rabbi Musa wa Haruna, Katonda wa Musa mukoze eki, mukkiriza. Allah n'agaana okukkiriza kwe, olw'okubanga okukkiriza kw'omuntu mu kaseera akasembayo Allah yakugaana, wabula olina kubeera ng'okkiriza mu kiseera kyo ng'okyali mulamu, ng'okyategeera bulungi. Njagala okumaliriza ebigambo byaye nga mbategeeza nti bannabbi bonna Allah yabawanga ebyamagero, abantu bakakase nti bannabbi, era bakakase nti ebigambo bye boogera si byabwe biyiiye, wabula waliwo Katonda akola ki, amunyiiza. Ku mulebe guno naffe Katonda atugezesezza n'ebintu bingi, aleese enzige, ebyo byonna Allah atukeba bukemi, kubanga buli muntu yenna yakola okweraliikira kati tugenda kukola tutya ng'enzige zitulumbye. Naye obeera nga tosobola kawuka kubeera ng'okalwanyisa, onoosobola okulwanyisa omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'asiirika obulwadde obwa siriimu, ebyo byonna Allah bitusiirikira kutugezesa tubeere nga twetereeza. N'olaba oli yafudde, n'olaba oli yabadde omusajja omunene nga yafuddeko nakasirikitu, neweebuuza ki ekyamufuula owa siriimu, lwakubeera nti yakola obwenzi, abantu baali badde babuvaako, n'abantu bagaa nti ate nze ndibeera muti ne bankolamu desiki oba ntebe, kanneyagale ku nsi, ebisigadde ndirabiraawo. Allah atuleetera ebintu naye tubeera nga tetulina kye tuyizeemu. Naye ekyenzige twali baye tuyigamu, ekya siriimu twali baye tuyigamu, ekya Ebola twali baye tuyigamu, ekya COVID twali baye tuyigamu, n'ebintu ebirala byonna ebisigadde Allah byatuleetera nga byamaanyi, nga bannasayansi tebabisobola, bakagezi munnyo tebabisobola, n'abataasoma tebabisobola, wabula nga biyaawo buli muntu yenna bimulebesezza. Ffenna nga tusigaye tugamba nti Katonda gwe tukola ki, gwe tulaajaanira yaba abitukolerako. Bwe tubanga tumulaajaanira abitukolereko, tuleka okubeera nga tumulaajaanira buli ssaawa, yajja okubeera nga atuyamba mu mbeera zaffe. Neeyanzizza nnyo okubeera nga mumpuliriza. Tujja kgenda mu maaso n'ekyafaayo kya Nabbi Musa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.